mwagala nnyo banugamba manyi mwagala nnyo shortcut waliwo eyankubira lule Junior oyina bwomanyi mu internal affairs mbadde njagala passport tebasula kukolera passport oba national ID nga tuli one kati fingerprints banazifuna bati na Junior bazibye obukadde butaano. How can they make for your passport when you are not here? Waliwo mbu national ID. They need the fingerprints. Kati banazijjawa. Abantu abamu mwabebisa. Nuzo omuntu nga yasoma. Bakolera batya national ID nga toliwo. Kati ebifaananyi banabikuba bati. Stop using shortcuts. The system mujirabe nga bwegeri. Yes, there are so many problems. Government yaffe byeyina. Na times abantu abajjana ku social media. Okutubulira nti ebitongole tebikola nabo mu banoonyerezeeko nze so many times nyenzo okwesanga nga bo be batyamu omuntu bagambye olina okusasula omusolo kati bonajja ku social media olota ogusasule just oba weerumya mutwe n'anfunda ya bwongo still you pay naye kati odduka mu babbuloka omanyi teri kiseggwanga lino nga babbuloka everywhere ate babbuloka tebababuulira mazima bye nagamba ono omwana Godfather Namuka Godfather weyita buloka wettaka bajja kusiba. Honorable Minister yagoba daba buloka mataka. Beba sinzo kuleta enkayana zettaka. Buloka takola mu land office. Ba buloka basiwulite bamanyi na byapa webitunula. Azaguze zettaka. Ettaka liriko ekyapa ekirala. Kakati you find yourself in conflict. Mugende mubamanyi abamanyi ebintu ebyo. Mugeni buloka mulimu tajja kubulira kituufu era tasobola kati wanakubulira ekituufu nti ettaka lyenkuguza lyankayana analyawa mugenda okwesanga nga bakuguzizza etoto mess genda mu land office kola search togeti ettaka lyennyenda oggula ekyapa kiri manya gaani buloko namba genda yo bakukolere search olabe ne omuntu you don't do diligence nukwata sente zo nojja noga Uganda yantama mulekerawo okozesa babbuloka mu bintu naddala abantu bebweru buli office erika ababikolamu gwe manjagala passport ngenda ku NASA manyi internal affairs jeri of course I have to go there ne mugenda mubabikolamu ne bakugamba ekituufu nodda mubabbi anti abanayuganda mwagala nnyo simplicity mwagala nnyo ebintu bye mwagala okuwulira ulega ati national ID njaggikolera ng'oli mu America. How can it happen? They need the fingerprints kati bazijjewa banakuwaza mugandawo. We still have a lot to do. Government should sensitize people. People don't know the government programs and how systems work. They are that era oyo mwogezi wa internal affairs oyo ayogerera ebya passport. I love that man. Yavayo natubulira passport ba diplomati natubulira ordinary passport ogifuna otya nga biri very simple. Never buloka guli kimu you are using third parties you will pay more. The problem of using third parties at the end of the day you pay more. You pay a lot. Bakuba you have to pay the police. So my dear citizens, much as government eriko mwagikowa but facts remain facts. Omukazi tazalira mukamwa. There is no woman who gives birth through the mouth. Sometimes waliwo ebintu ebitayina alternative ng'olina kugoberera process. Bwe bakuyuwala ebagambye sasula omusolo bakukubalidde kati oddukirawa mawulire bagambye sasula omusolo nga mu nsi ki gye batagusasula. Ne bwogende Kenya ne mu America the systems are clear. Waliwo omuntu yankubira simu John yanjagala kuyisa maali yange ku airport. Do you know the security that guards the airport? Kati nkubeyo nte simu kwe yankubirani omusajja yali yagala kusindikira million yemu mbu ayina ebintu bye byalese biyite ku airport nga tasasudde. Do I even have the powers to control the airport? I don't even know who is there. Nimwe mwawona ffe tubabulira amazima kwa ffe tetuli baffere. How can you send me 1 million? Nkubire kubali ku kisaawo ite mi nga bagamanyi nagajjawa. The international airport.
lekerawo nammwe bintu nammwe by'okwerimbalimba. What you are supposed to do, stop using third parties. Buli kimu oyagala kutuma. Omuntu mutuma nnyo mbw'oli busy. You don't even have time to come. Oyina business gye wakola. Kati okola otya business gy'otuma. Ettaka otuma. URA otuma. Kyova bababba. Come yourself. You are the owner of the business. Jangu oyige. Bakubuli nti alitani ziba zifayiringa bati. Koteina zino zijja ne mutuma. Ne gwotuma tabimanyi nabbagwe. Banga enamba plate ya mitwala 5 n'ovuma. Government eno nzibi. Kakati tibaze ninga bakulimba. Because you have not gone there yourself. Mulekerawo okutuma. Omuntu nebikwatako n'otuma. Waliwo omuntu yajja ne very sensitive issue. Nga ndi awo ku ministry. Ayina ebyapa bwebiti. Ayina gwe yatuma. Ne mugayi, is this your land title? Nti no, somebody has sent me. Ne akati singa mbadde mubye ekyapa kino mbadde nja kikyusa. So please always go there yourself. So